ekintu kugoba muntu mu kika kintu kiwanvu nnyo tekitera kubeerawo okuwulirwa kirwawo nnyo nnyo omuntu mpozi ng'akoze ogwannaggomola kubanga kirimu okuva okusooka omuntu ne mutuuza mu nnyumba yammwe bw'abaziza omusango ne mugumala mu nyumba wegugana ne mugufulumya ne mugenda mu luggya mukulu w'oluggya ow'oluggya bwe bigaana ne mugenda mu lunyiriri ow'olunyiriri bwe bigaana ne mugenda ew'omutuba ow'omutuba bwe bigaana ne mugenda ew'essiga oyo akutuusa ewa jjajjaffe ow'akasolya kati abo bonna we balemera kuba ne kkooti y'ekisaku esobola okuyingiramu abo bonna bwe balemera kiba kyalinga kiwanvu nnyo nti era omuntu bw'oba wakoze ensobi oba wazze dda mu mutima gwo ne weekuba mu mutima n'ogamba kiremye mu nnyumba kiremye mu lunyiriri awo baatukangu kika bagambira nti tugobye mu kika. Misango ki egikolebwa omuntu famire n'etuuka okwekyawa okubeera nga batuuka ne bakugoba mu kika kyo? Kisinziira naye mwabangamu abantu abakoze ebikolobero yagadde omuntu gw'alinako oluganda atemudde akoze biki ebintu bwe bityo byabanga bibivve nnyo akubye kitaawe oba maama we ebintu bwe bityo byaleetanga obuzibu oba okubavuula mu ngeri eyo ne taata olaba yatuukanga n'agamba nti nsobola okuzaalukuka byebintu byebimu bwe mu kika nkuzaalukuse naye nga mutuufu omuzaalukuse yaddewa naye nga byalinga bwe bityo wano omuntu yenna asobola okusonyiyibwa bwe bakugamba nga ffe twakikozesanga oba buganda yakikozesanga tujja kugoba mu kika mwana gwe ndi kugoba mu kika ndi kuzaalukuka nga kikuwa obudde weebuulirire nawano basobola okikola nga famire kikozesezza busungu naye oluvannyuma n'oddayo n'obagamba taata ndabye ensobi yange nkoze bwe nti ne baddamu ne bakuddiramu era mu kuddirangamu wabaakutanzanga bambuzi baki kubanga kyewalinga okoze kyabanga kiyannaggomola